abamu abawuliriza mwetegedde ne mwekolamu n'omulimo ogw'ebibiina mbiwulira mu ofiisi yange babireeta bagamba nti tulinayo ekibiina bakiyita bwekiti na bwekiti naye nga kibadde kitandise na Lwenge FM. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enteekateeka zaffe munzikirize lwaki twataddeyo ekivvulu kino. Bakama bange, why are we having this event? Omukolo guno tugulina era nga tulina ensonga ennywevu lwaki tugulina. Okusookera ddala twagala okubeebaza. Omukolo guno gugendererwamu okubeebaza enkolagana gye tulina nammwe. Ewatali mmwe radio tetusobola kubeerawo. Tulinga masiga. Ba sponsors abatuwa obulango tetusobola kubeerawo nga tetulina mmwe. Abawuliriza tetusobola kubeerawo nga temukuba masimu. Ba presenter tebasobola kubeerawo nga beeyogeza bokka. Wabula olunaku luno tuluwaayo ng'abantu abakwatagana ku kigendererwa kimu ne tusisinkana ne twesanyusaamu. Ensonga ey'okubiri eno nno yaffe nnyo ffe ba management abatwala radio eno. Buli mwaka tubaako n'engeri gye tunoonyaamu akasente okubeera nga tutwala radio yaffe mu maaso. Yonna gye tuvudde abazze bajjukira emiramwa naye nja kubajjukizaako omulamwa ogw'omwaka oguwedde mu kivulu kye twali nakyo. Twali tusonda ssente nga twagala tukole ekivulu kino tufunemukko kasente tufisseewo tukole omulongooti omupya. Bannanga omulongooti twagukola. Nsaba mukubiremu Hajaruuna mu ngalo. Omulongooti ne wemuwulira rediyo kati ng'etuuka wonna weetuuse yali pulojekiti ya mwaka guwedde. Era omulundi guno bassebo ne bannyabo ekivulu kino lwaki tukitaddeyo. Njagala okubategeeza bagamba eby'omunju tebitottolwa naye nze kino kankyogere. Twafuna dde ebiwandiiko. Bannanga obupangisa bubi. Njagala okubategeeza bannanga obupangisa buki? Buli omu akyali omupangisa lwana nnyo ove mu buki? Mu bupangisa. Kubanga Landlord saawa yonna anyiiga. Era twakkaanya nga management natugamba bannange tufube nnyo omwaka guno tugenda okucelebratinga 2027 nga Lwenge FM tekyapangisa. Era y'ensonga nayo yakubiri lwaki ekivulu kino kyekiri, lwaki olunaku luno gye luli. Era okujja kwaffe wano bakama bange bw'ogula tikiti oba ozimbye Lwengo oba ojje Lwengo mu bupangisa, tulina emitendera ebiri wano gye twagala tukole mu kaweefube tulabike nti Lwenge eva mu bupangisa. Ekisooka, gula tikiti. Gulira abantu bo tikiti ogende nazo. Ekyokubiri, gula tikiti ate bw'omala tulinawo emitendera ena. Ogusooka osobola otugulira akasawo ka seminti. Eno ku saidi ya tikiti gulayo tikiti. N'eno ku saidi y'okuzimba nayo koleki obeeko kyogula. Tulinayo akasawo ka seminti kesatu kitundu. Osobola ogamba nti nze nguzeeyo tikiti 5 n'eno saidi nguzeeyo akasawo kaki ka seminti. Bw'oba toguze kasawo ka seminti tulinayo omutayimbwa ogwo gwa mitwalo 4 kitundu. So luganze nguze omutayimbwa n'engulayo ne tikiti eno. Bw'oba toguze mutayimbwa osobola otugulirayo emmotoka y'omusenyu ku saidi ezimba ne ku saidi eno ey'ekivulu. Omusenyu twagubaliridde emitwalo 7. Ogamba nti Lwengo njugulidde triple musenyu. Bw'oba toguze musenyu osobola otugulira amataffaali. Twabaze emmotoka emu ya mitwalo 2. Ku bagagga bonna abali wano tulinza okuvaawo nga omusingi tetugumaze. Baganda bange, olwaleero luno bye bimu ku bigendererwa. Ekigendererwa ekisembayo twayagadde okulaga Hajaruuna omukwano gwe tumulinako. Era tubadde tukusaba byonna by'owaayo obiwaayo ku lwa Hajaruuna atukulembedde
Ninza n'okubeera nga nange manager Tamimu nkusanyusa n'ogamba ku lwa puroguramu eno ku lwa kino nguzeeyo tikiti 6 ate ne ku saidi ezimba nkozeeyo kino na kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigenda kusuusa nnyo ku bigambo ebyo, ebirala tugenda tubyogera mpola mpola, naye munzikirize nga sinagenda wa mukama waffe mbite bapresenta baffe bababuuzeeko. Nze Tamimu Kabugo akolera programu Muvubuka kuyiiya buli lwa Sunday, atamanyi okusabira ntegeera. Omulala addako jangu wano, kansookere ba managers